Solomon Sseruwaye omu ku bafo commissioners abaagabana akasiimo embeera eyongera kumuddugalira ali mu kwejjusa ssaawa zino lwaki yagabana akasiimo oluvannyuma lw'abalonzi okuva mu constituency ye okumuteekako embeera oba akazito ak'amaanyi ennyo. Musajja ono ali mu mbeera nzibu nnyo 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 ddala bino we twogerera agaakagwawo galaga nti agaakagwawo gwe mukwano gwange naye nga sinnagakuwa sooka ogende wansi osubscribinge koona mukade sharinga commentinga nkwanirizzaako nnyo gwe bwakedde mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV otegeeza nti nookola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza yonna gy'osinzira ggwe ali e Bulaaya eri South Africa Catoman USA mwenna mbaanirizzaako nnyo 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 mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV ggwe abeezezzaawo amayengo gano okulaba nga gatuuka ku buli muntu yenna yenna buli nsonda ya ggwanga gy'alimu okuba nga asobola okurisiivinga information amugattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki muganda wange ono embeera emuddugalidde? Jjukira ono y'omu ku bafo commissioners bye tubadde tunoonyezaako emikono ku Sensha motion. Kati abalonzi okuva eri mu disitulikiti ye baasazeewo ne bagamba ebintu bya Ssekikubo kyakabitulwisa. Ebintu bino tugenda byesiga ffe ka twekuŋŋaanyiriza emikono egyaffe. Tujjukira bulungi nnyo ennaku eziyise emabega baasobola okuba nga bakuŋŋaanyiza emikono emitwalo 3.5. Kaakati bwe njogerera bano bavudde olunaku olwaliro nga bagamba nti oba emikono gyababula bano mwe mubalwisizaawo okubagoba. Ffe twakakuŋŋaanya kati emikono 3,900 ffe kubanga tukooye obuli bw'enguzi mu kitundu kyaffe. Bwe batyo bwe bagambye bo bagambye emikono egyabwe muba egyammwe gikyagaanya okuwera munoonya jasiti 178. Ffe twaweza dda emikono 3,900 okuva mu balonzi abaamwerondera bo bennyini nnyini gwe mukwano gwange ampuliriza. Emikono 3,900 egyakalondebwa okuva mu Bukooli Central County mu Bugiri District be basayininze petition eno y'okusensualinga bammemba ba Paaliyamenti MP Mr. Solomon Sseruwaye okusinziira ku allegation eya misconductingibwa n'empisa embi eziboolesa ezibayise misbehaviors okweyisa obubi kwe beeyisa mu kulya enguzi. Ne basobola okuba nga bakwestioninga Busoga Busoga intelligence era kuno ne kuviirako okuba nga basiba n'aba voters abamu era bakireiminga okugamba nti nno Mr. Solomon okusinziira ku limaka gye yakola e Masaka City eyategekebwa Ennyondo Mukungwe County Mutundwe Country Party Mathias Mpuuga ono we yalipootinga n'agamba nti nno Busoga bayina nnyo obuggya bantu ba buggya nnyo era kino kyakuba wala nnyo 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 era ne kitangaaza abantu bangi naddala Mr. Rogers Ngeya the former for Democratic Change FDC chairperson ow'Obukooli Central Constituency okusinziira nti miliyoni 47 ezaatwalibwa mu petition eno omwali
Mr. Abubakar Liavala, the National Unity Platform chairperson w'Obukooli Central County, agamba nti nno eimu yaabwe ey'okuŋŋaanya emikono emitwalo 600 gya signature basobole okuba nga bakasuka nga basindiikiriza Mr. Sseruwayi Solomon basobole okuba nga bamuggya mu paaliyamenti ng'akalulu ka 2026 general elections tekannatuuka. Era agamba ffe tukyanoonya emikono emitwalo 600 okuva mu balonzi era balina essuubi n'obuvumu nti next week bajja kuba nga bamaze okusekiwalinga nnamba gye baagala basobole okugitwala ewa sipiika wa paaliyamenti ewa Mrs. Anita Amongo era ne kopi emu bagamba bajja gitwalako ewa pulezidenti. Mr. Yavala yayogedde bino ono nno nga ye former Bukooli Central County MP. Former Bukooli Central County MP Mr. Bernard Mulengani akkaatiriza nti nno Sseruwanyi yakomentinga question ku Busoga eyasobola okuba nga eri yaviolentinga culture yaabwe eby'ennono ne kyabazinga era n'agamba procedure eri kiriya nnyo okusinziira ku article 84 eya Elections Act eyaweebwa abalonzi n'amaanyi okusobola okuba nga basensyalinga bawakanya abakulembeze baabwe olw'empisa embi ze baba boolesezza. Era agamba nti no nnyina okukakasa abantu b'e Bukooli Central County nti tulina okuyimirira nammwe. N'agamba nti no teri muntu n'omu ajja n'abatiisatiisa mukola ekintu ekituufu temufunayo muntu yenna abajja ku mulamwa. Era statinga ng'agamba Mr. Solomon era naye afeesinga motion ey'okusesyalinga parliamentary commissioners nga naye kennyini omugaseeko ne Mr. Mpuuga naye avunaanibwa ekintu kye kimu okuba nga beegabira akasiimo bo nga bo aka 1.7 biliyoni mu ngeri y'okwesasula emenya amateeka. Eno nno motion yastatingibwawo olw'Emiyaga County MP Mr. Theodore Ssekikubo. Era mu May 2022 ba commissioners baali bamaze dda okuprovinga time pay off eya service award eya shillings 500 millions ezaali ku former leader of opposition ne 400 million ezaba backbenchers mu parliamentary commissioners. Era kwegamba okusalawo kuno kwaleetera abantu okuba nga baaleka bannyamiddwa emitima nga bawuniikiridde naddala mu Bugiri district LC5 chairperson Mr. Davidson Mulumba eyarimakinga nti Mr. Sseruwayi alaze example mbi nnyo nga commissioner era ye yekka omukulembeze mu Bugiri district abadde alwanisa gavumenti programu za gavumenti ezibadde tayinaamu oba ezibadde tezimu benefitinga. Era agambye punishment oba ekibonerezo kyokka kye tuyinza okumuwa kwe kumufoosinga okuba ng'afuluma paaliyamenti mu mirembe
Agambye nti no Busoga yokaayoka yeesobola okuba nga ebubuuza Sseruwaye kajojigoji w'ebibuuzo era si mu ngeri ndala yonna yonna oba si bantu balala. Naye bwe kiba nga naye nti Musoga ffe tulina omwekwatirako. Bw'atyo LC5 chairperson Davidson Mulamba bw'atyo bw'ayogedde. Agambye Bugiri disitulikiti eri primary manye embeera nga yagagidde omwami ono. Bugiri disitulikiti Mr. John Balango National Resistance Movement yagambye nga ye publicity secretary yagasseeko ng'agamba nga Sensha tennabaawo Mr. Sseruwayi Solomon omu ku bafo backbenchers talina kukkirizibwa kukomawo ku Bukooli Central Constituency era ekyo mulina okimujjukiza era mulina okimulaga nti nno kati ffe babboosi be abalina obuyinza omuteeka mu ntebe. Tebaakomye okwo, omukyala Taka Margaret chairperson wa Buwunga Sub-Country Women's League era naye yawadde ensonga ye ng'ekonsaaninga ng'erambika bulungi nti nno districts development starting egenda kuba etandikawo. Bukooli Central Country agamba nti progressing yaabwe si nnungi, enkulaakulana ntono. Okusinziira ku Solomon agamba okusinziira ku Mr. Solomon Sseruwayi n'obukulembeze bwe bwagyayoleka mu kitundu, we tugezaako oba we mugezaako ne musapootinga NRM oba opposition tekijja kubeera kibi, naye si kusapootinga Solomon Sseruwayi. Era we munaamunona temujja muganyulwamu okuva mu gavumenti programs zonna zonna. Agaye munaalonda temujja ganyulwa mu gavumenti programs zonna zonna. Bw'atyo omukyala w'agambye. Nekirabika nti muganda waffe Solomon Sseruwayi embeera enge yamugagidde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula nkutegeeza gwe muganda wange teweerabira kunsubscribingako, sharinga, commentinga tusigale okuba nga tuleeta amawulire ne information egenda okuba nga ekuzimba osobola okubeera updated gwe muganda wange ali eyo.